All right, ku Friday after having a very successful show, ne yesterday ku Saturday yabadde mukono omuyimbi Mansour Semanda aka King Saha. Yesterday yabadde ku show mukono yavuddeyo n'ategeeza nti ategeezebwako mbu RDC ow'Ekyotera alagidde show ye ebadde ino okubayo olwaleero tegenda kubaayo. Bwe yabadde ku stage jo mukono kino yakyogedde. Gwe ssebo oba nnyo abatulaba oyinza okwebuuza why would they want to cancel King Saha's concert mu Kyotera? Ekyotera eyo gwe atanaba kumanya syndicate aliwo yewava omukulu amanyikibwa nga Aruna Kasolo. Omu ku basajja bemmanyi abasinga okutya Robert Kyagulanyi Center mu National Unity Platform. King Saha okubanga alina concert olwaleero Ekyotera ate nga ne Bobi Wine alina okugendayo, kino kibeera nga akasiki ateekateeka abantu kwaniriza Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine. Mu ndowooza yaabwe nze ndowooza baatidde ekyo. Bino ebigambo byayogeddwa King Saha yesterday we yabadde ku concert eyabadde mukono n'ategeeza ensi live on stage nti bannaaye nfunye okutegeezebwa mbu RDC w'Ekyotera agambye concert yange erina okubaayo ku Sunday, that is today, tegenda kubaayo. Kyokka bano Saha ne ttiimu ye babuukinga ekifo babadde balanga okumala ebbanga, ekitegeeza nti okulanga basooka kukola confirmation ne security forces nga emitendera gy'ebivulu we gibeera. So Saha bino yabyogedde yesterday ku show we yabadde mukono yagambye bw'ati. Tambuza video. Taimba wetu bikola kunaga amaso Egenda kulanda mujaji wina kujagina kutoka mbega watu tukokolele kuzigiza abantu. Saba ya shanti nesoni wa. Zeni moya ya kikasomo. Manyi mwengola ki. Mauye na kakafu na ngenda kakakasane mujaji wina. Kwanza ni ki. Nina. Awa ya suze na fe yakajja. Obulozo bw'eddaaliwo. Ina benga tunulanga kameke mukafana.
Binaalimba byayogedde zigadduka